Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Ngatona kabula simu ya mwagarao. Oyina fubo olabanga. Oyina omutima omugumu. Ennyo ddala. Gatotya. Nga kyonna ky'onoosangamu. Jukira either. Ngatopyaki. Nga totya kukumenya, like you're not afraid of whatever you could find, because you never know what you're going to find. Okay. Nga ogamba nti esimu, it's a personal kind of gadget. Nti omuntu esimu yange nga my phone, my mobile phone. Kiraba nti you never know what you're going to find in that phone. Kati esoyinza ogenda n'olaba bawa ayina family number. N'ogwa ku namba awo nga bawa ayina omukyala n'abaana nga bali mu kukola ki? Kucommunicating. Kati oba toyina mutima mugumu mukwano tokebera simu ya musajja. Oba simu ya mukazi. Amana eddoboozi n'olulimi Esther S1 Talk with AC Media Uganda. Tuli wano mu kitebe ky'omukwano era ng'olunaku olwaleero tulina Matilda. Matilda, how are you? Good. How are you? I'm good. Tubuuza ku bonna abatulaba, wonna w'osinza okuba ng'otulaba, thank you so much. Mwe abatulabira mu Uganda, bambi mwebale, abatulabira mu nsi nga Dubai, Oman, Qatar, nene gwe nabyo wa Indonesia. Mwana oluzungu lutusumbwa. Indonesia. Awo yatugamba. Wala yagamba mu Indonesia. Awo yagamba simanyi ate yatulabira egambye yatugambye Italy. Tugamba tetubanga. Bambi, thank you guys for supporting. We really appreciate. Abatulabira wonna bangi Canada, USA, wonna China. Simanyi wa YouTube etuuke China. UAE. Tatukayo. Simanyi naye wonna we tuli bangambye mbu China temutulaba kati tubaveeko naffe tubeesonyiwe. Tugende n'abatulaba. Matilda, how are you? I'm good, sweetie. Obulamu bugamba ki mukwano? Obulamu tebubadde bubi. Tubutambuza mpola mpola. Nanga kyekiriwo Matilda? Tewali nnyo kyamaanyi. Just we are living, trying to make ends meet. Obulamu tubutambuza mpola mpola tweyagala. Ninako we nabaddeko awo emabegako awo recent. Nendaba nga abantu bayombera essimu nengamba nenga kati abantu nga mwami n'omukyala essimu erese obuzibu. Abantu lwaki bayomba? Golaba Matilda kyatubadde kyabuvunaanyizibwa omuntu okebera essimu ya pata naawe. Oliza obutakiyita kya buvunaanyizibwa because a phone is a personal. It's a kintu kiba kintu kyange. Kintu kyange. Awo ebintu nga byange. Kiyinza obutaba kya buvunaanyizibwa. Naye ze mu ndaba eyange oluusi kyetaagisa olumu. Sigamba nti nobeera omanyize mbeera nga ngamba in most cases tosobola kumanya nnyo omuntu gw'odiringa naye paka ng'olabyeko mu ssimu ye. Essimu buli kimu yekimala? Essimu ebeera na buli kimu. Esimu ebeera na buli kimu, esimu eraga ebintu bingi nnyo, esimu etereka ebintu bingi nnyo. Okitegeera? Eriyo abaami nga bakweka bakyala baabwe nti balaba pornographic movies. Okitegeera? Eriyo abaami abamu nga babeera n'abawala bangi nnyo mu ssimu, nga bw'ogenda mu ssimu ye oba n'ogamba nti olabe mu chatisize okuva gy'etandikira paka gy'ekoma, bakazi banjawulo. Osangako driver. Osangako ebintu driver ate nosanga driver akuyita sweetheart aweereza bu emoji bwa mutima bantu bano oba okiraba n'ogamba ne mwami wange yatandika emize egitali mituufu egikirizibwa mu ggwanga lino Uganda kiki oba driver cleaner bona nga baliko ebintu ebifaanako ng'ebyo. So sometimes kiyinza obutabeera kya buvunaanyizibwa okugikebera, but to some extent kiba kye oluusi oba weetaaga n'ogikeberamuko. N'obeera nga okeberako mu bintu ebyo. Naye mu kugikebera oba olina okuba ng'omanyi toli wa mutima munafu. Oba okitegeera? Nga tonakebera simu ya mwagalwawo. Olina ofuba olabanga olina omutima omugumu. Ennyo ddala. Nga totya. Nga kyonna ky'onoosangamu. Jukira either. Nga topyaki?
nga tete kukumenya, like you're not afraid of whatever you could find because you never know what you're going to find. Okay. Nga ogamete esimu, it's a personal kind of gadget. Nti omuntu esimu yange nga my phone, my mobile phone. Chiraba nti you never know what you're going to find in that phone. Kati esoyinza ogenda n'olaba nga bawa I know family number. N'ogwa ku number awo nga bawa ino omukyala n'abaana nga bali mu kukola ki? Ku communicating. Kati oba toyina mutima mugumu mukwano tokebera simu ya musajja. Watokebera simu ya mukazi. Abakazi munaife tetutera banyo na byama but for men baba n'ebyama bingi nnyo bakisusa oluusi oliza nno n'obutajikebera mbunononya byama by'abakazi n'okulaba mikwano gye bali biki. How is it like is it balina bigrupu ki byatambula nabo bakwano be baba banyumya mboozi esimu ebeera n'ebintu bingi nnyo. Programs za bao zibeera zitya oba kitegeera but when you're checking your partner's phone you have to be very smart. Toveri fala bafala tebakebera masimu bw'oba manyi oli fala tokebera simu ya musajja ogenda kuleeta obuzibu. So like abali smart be batya omuntu ali smart omuntu agenda olaba ekintu asooka asirikire akirowoozemu ekiddako akirowooza akifumiitirize oba kitegeera gaye should I react neebuuze obangi okitegeera omuntu oyo obikebedde kaakati omuntu ali smart akebera nga tali just on an aim of finding something bad so that they fight with their partner naye okulaba nti omuntu ono gwendiringa naye ali biki. Yes wano mulaba ali lave nga akomayo wakasaawa 12 ez'oregulo ava wano n'angamba agenze ku mulimu but what exactly is happening where I am not ebintu ebyo birina bikebera. Ate fala ya fala yo n'alaba essimu n'abumbujja ng'omuliro ogenze n'ogikebera nga kugambe nga atandika Esther oba olina making sure nti omutima gwo mugumu tuline Matilda omutima gwo ogwa simu gumu tekebera simu ya musajja ojja kufuna ekitunuleko ogireka awo otambula ogende gy'okola ki gy'ogenda oba olina by'osanzemu ebikuyamba ng'obikozesa bw'oba olina by'osanzemu nga tebikuyamba ate nekyawe oba ogikebera by the way olaba wembadde ngamba nti olina obeera smart sometimes your partner teyeetaaga kumanya nti wakebedde essimu ye saagala kutiisa mwagalwa wange naye like they don't really need to know that you checked their phone. That's a smart person. You don't need to show your partner that I checked your phone. Yeah. So you can check it. Ala abantu abasya bagamba nze mbera no ngambira nga batubuulirira tokebera simu ya musajja naye baleme naye nga nabo abatugamba ewawe bakola ki bazikebera kati bo kye batatugamba ffe kye tuzza okukola ogambo how do you check your partner's phone smartly nga tagenda kukutegera nti wagikebedde nako mwana Matilda nga tagenda kukutegera agenda obeerawo ng'omulaba yebuzabuza yezeeni nga ng'omanyi plan gyaddako oba kitegeera agambe nno saa 9:90 gakombe agambye agenda laba Brian mu ssimu nalabyemu agenda meetinga Viola oba kitegeera bulungi kale kyova ogamba nti ow'omutima omunafu oba tolina kola kebera ojja gikebera osanga agenda meetinga Viola obumbujje oyakirire otabuke ofe a password owa ino bangoji anti oga like smart people that are not smart can't check a man's phone. By the way, let me ask kujju osobola na patona myaka 5 nga tomanyi password ye ya kisoboka kati nze kankubulireko fumite emboozi edda nga nkyali fala kati ali smart kati ndi smart mu nsonga eyo edda nga nkyali fala my ex yabeeranga n'essimu ye nobeeranga onoga naye omuntu ozomaye kuva dda nze mbaddenga n'ekirowoozo nga oyagala omanya omuntu gw'oli naye ebituufu obisanga mu ssimu ye togenda bisanga mu kyaliwe kuzi kyaliwe tagenda kugeya kyaliwe to you his girlfriend
togenda bisanga mu togenda tambula naye buli gyogenda ekitono kyofunawo kibeera muke mu ssimu ye kati nga kyali fala ng'oniza obbikeberaawo n'osooka n'onyiiga n'obumbujja okitegeera nga nze bwampa essimu ye kati twasooka nga tubamu ogwo omukono omungi ennyo you can have my password oba omanyi pin ye osana nomugamba please enter your fingerprint n'akuwa n'ogenda neweekend nga nze kyenkola mugamba I want to call my mom ngagamba I want to call your mom yes I want to talk to her about don't you have airtime no I don't kati baminga ebiseera nesiga nnyo ng'amala jimpa nga ngenda kuya mama wange nga nsooka nfulumamu wali nga nzira wali I can't even be talking to my mom nga yes mommy how are you tuli bulungi omuzukulu ali bulungi Koma ali mukabera simu. Oli era mutega loudspeaker kati oli mwenye abeerya kuulira yo chatting of course. Zino. Kera ng'okebera mu ngoma akyali ku mulamwa ng'ozzaayo wali. Ngonga thank you so much. Obukodyo bwonna tuba nabwo. Ati kati bw'osangamu ebintu wekugambira Owomutima omunafu tokola ki? Totawaana. Bw'osangamu ebintu era nga bwensangamu ebintu of course olumu wabisangangamu naye nga bwensangamu ebintu nga ngamba kati nga wekinuma ennyo banga kintabuseeko nnyo nga nsooka ngende wantu ngakaba nemwe amazzi gamugajjawa nedda oba tokaba mbuno olina maangi nnyo like kiba kikulumye nga kikuyuzayiziza nga nsooka ngenda wantu nga nkyali fala nga nkaba kati nga nzikakkana nga nkoma nga ndi bulaala tosaana kutegeera era nze tomugamba nga tino nasaze mutino ati okugambye Owomutima alisi oyagala genda oyagala kyawamu kati zamashbad no basagala genda naye ekiriwo nti ekikebeza essimu yo tuno kyekigenda maazi nzudde amazima kati ate okubisirikira mba nfaaki n'edduniya lwaki sikola nesigana Esther okimanya kumanya muzannyo oba okitegeera gw'ozanya naye yazanya betya mubanga bali mu muzannyo wano kati bw'ogikebera ng'omanya kaziza zitandika bwe bati zinkola ntya okumanagingamu eno situation oba okitegeera bulungi kati bw'otegeera nti nno kati omwami wange w'abakazi ng'ogamba ngenda kwetereza ntya mu mbeera eno mukyawa saagala kumukyawa how am I going to manage kuba nono omusajja alina abawala okuva natandisa okukebera bwe nti nga ndaba gundi okitegeera olenta era wogenda okumanya nti alinayo omuntu probably neze mwamwanga yesimi anasimu yayiteberamu password mukwane esimu obutaba na password tekitegeeza teriyoako password era ngirekawo n'okebera ojja kebera bwoti esimu esooka kumi Brian Matilda Kasidie Wenimaka alekamu password bw'atagirekamu amanya aba amanya ebyokujjamu n'ebyokulekamu oyo kitegeera kuba aba amanyi my phone doesn't have a password my girlfriend or my wife could come and check it anytime niyo kimanyi nti waliyo abantu abali smart are you aware nti waliyo abantu abali smart nti waliwo essimu nga tetukyazanyirako mizannyo nga waliwo essimu eno ng'oyingira amaka g'omusajjawo gy'oleka mu mmotoka n'ogenda n'eyo gy'amanyi ennaku z'omubbi gabaaga era wabaayo lumu lwe weerabira you can't be smart all the time wabaayo lumu lwe lwokyerabira nga tobiri nako n'olyoka nojja n'ogiteekaawo nogaba nange nojja n'otandika n'ogenda Matilda nkubuulire essimu mbadde nga njireka ne mu mmotoka naye simanyi kyatuuseeko kola omuntu wakuba emirundi emirundi 10 ate nga bye takubanga oba kitegeera emirundi 10 nogabana Matilda essimu bulijjo njireka mu mmotoka I don't know what came over me essimu nengikwata negiteeka mu kasawo nentuuka negiteeka wali mu ntebe ate nno sitaani mubi otulo ojja n'okwola okulaba ku boyfriend we otulo ne tukuluma nnyo noga let me go to the bedroom and take a nap ogenda okoma nga omusajja ali wali ali ati abasajja tebalinga abakazi omukazi abeerawo nayimya wati n'akago amazike gonna gayitamu omusajja akusangayo mu kinabyo nakuba oluyi akuba oluyi nakunyoza nagamba what is this kiki kino
Nosokomenka. Omusajja alizo okumyuka. Olizo okujja n'omulaba nga atudde agikebera ng'akankana n'engalo. Nogamba wano. Owona buba busungu. Kati tukyali ku mboozi. Lwaki abantu bakebera? Lwaki abantu kyekyettera abantu okukebera amasimu g'abantu baabwe? Ati of course, oluusi oba tokikebera nga kuganga tutandika Esther. Sometimes you just need to know who am I dealing with. Ndi nani ali biki? Okitegeera lwakuba nti ebiseera ebisinga abantu bo babeera bagakebera baba bazze kufuna receipts za bwenzi kiddala omusajja anyendako omuwala anyendako oba kati abasajja bo bakola nnyo kino ekyo bakikola nnyo okula omuwala ddala ono alinayo nze nzekka okitegeera kuba oluusi akuteekamu ssente ze akulabirira bulungi nnyo ng'agamba naye kankwate omuwala ono okole ki ndabe mu ssimu ye ali biki era naye bw'ajja mu ssimu ye n'akulaba nga there is nothing ng'amanya mutu wange nga ono muntu wange okitegeera then kati abakyala abamu ye abasinga ate nabeera bakebera olw'okubanga ayagala mmanya baddala bba wakola ki amwagala amwendako biki amukolera ki nga gyamanya ye okay omusajja ono akola ki anyendako abawulira ng'akoye eyo relationship era ajja kukwatamu ebyatambula akole ki agende awulira ng'akyagyetaaga they will maybe talk to their partner ate nno munnange era ne bwoba obikebedde tova mu bbanga omusajja n'otandika omubuuza gwe najanza musimiyo nendaba kino nendaba nekiri no you compose yourself okitegeera you compose yourself bw'oba omanyi kinyiza bba okukebera mu ssimu ye tomugamba bw'oba omanyi kinyiza ofe n'ebizibu like anti nkugambye nti omanye woogwa someone with a weak heart don't check your partner's phone. Naye nze nkakasa nti omuntu wadde omuntu aba wa mutima mugumu nnyo. Naye era wookebera essimu y'omwami ono tekuleka kyekimu. Kubanga let me tell you an example nti obeera wa mutima mugumu osanze omusajjawo jo yeebase ne gundi mu message ng'alina mu kwebaza muntu nti gundi weebale babadde musufu nnyo ate ekiro najja n'oteekawo amaanyi ogajjawa? No, amaanyi ogajjawa mukyala? Anti labayo omutima mugumu. Nze nkubuulire mukwano omanya wakiri kati oba ggwe okola otya? Nze nagambye if I check my partner's phone and I find out that you're having maybe a relationship oba nengwa mu bintu ebinsukkako mu ntegeera yange nze ngambye nze nkaaba nnyo nasooka mbako waliwo enneegoma nga nkaaba olumala nga wemba tetubeera ffenna 24/7 tujja kwerabako bwerabi gamba you know what kasooke neetoololemu katono nkomewo ngoba nzirayo ewange nga sooka mbeerayo sooka neewa obudde okitegeera omanyi tekiba kirungi ku popular reaction onfuna kati oba onoonya ki ekirala omuntu ali mu musimu agamba muntu wabadde musufu nnyo I enjoyed last night ati kati oba tonyumira kati ki ekirala kyonoonya okusukaawo no like nze ondaba when I was checking my ex's phone saabeeranga mbu nkebera abakazi ekisooka me I trusted him too much nze nga mayita nakwana nga manya ali kunze anti nagaye nga nkyali fala era nga ogambye nga mbayiba nange takwana balala nga nze just mba ngenda mu kwekebeza naye munange nonno sitaani ono omulaba nakwatanga ku ssimu ye bambi nengezagezaako gitulatulamu akanamba just random number gyokonamu oti nga yeba ne information ng'oliza obene ng'oziyitamu noba oli awo oyinza okumala like 1 hour nga maybe oyagala osangemu just a name nti oba Esther oba okitegeera ogera aba ng'ogikona nga teri subject teri kintu like it doesn't even have any alarming last conversation akakabeera kapopping on top of the screen olukonako booti ogenda ogira booti obutima fire obu emoji neze kubuulirako ngambye enfude nga osooka n'okankana bwoti oh my god nebeera nga tobitegeera neze kubuulire ate nekyanza lwaki nali nyumirwa essimu ogikebera nga nyumirwa nnyo laba partner wange ng'ali guilty
kale naye ulira ngeva nkwasa yange ati labayo anti labayo ajanga akunyiza nono ndimufuna ddi nange anyize kati nga lwaki onyumira nnyo kumulanga ali anti aba yeetonda kale naye ulira bakaba nokkaaba obamanyi ne Matilda simulabanga bakaba men cry mpozi nga takwagala omusajja akaaba nga takaaba na crocodile tears you know they called ng'omuleberera omubiri gwe n'enviiri ze na buli kimu tebiri emotion naye ng'amaaso gavaamu amazzi bwe gati abasajja masore mama ngagamba banange sijja kuddamu sigenda banange you don't know Esther simu omuwala nze simena lwaki ngamba bwenga mbona kama tompita gundi ndogo naye mwana gwe kati nze nga binsesa oba kitegera bulungi kati nno natuuka I think I reached a point nga it's even like nga newesangamu ebintu tebicha they no longer scare me nga yafukanga kaoga bw'obaawo ng'owulira weeboye ng'omuga who's Esther kasomuza who's Esther amameme ne gamugiraga abadde anywa amazzi nga gamulema ngagamba why did you ask me nga face ekyukira buli kimu omanya nenza nali naye nga nze omubuza who's Esther gwe bali beega nze omubuza Gerard yani kati let me say yani era nze ntunabo nti yani andi nze kugambye esimu yetebera mu password ekikulu nze obwenzi sibumanyi nnyo naye nze esimu yagamba bakatunyamu bibozibozi esimu yetebera mu password eyange ebeeramu ate nze sisobola kwerabira kujja mu message oba kitegedde kujja mu message yitwa muntu nti oba omusajja kubanga waliwo omusajja nga alemerako kyokka oli mufumbo kyokka n'akulemerako nze sirabira mu message I always clear the shot naye obuzibu budde ng'olyakebera simu yo message nejja essaawa ezo nze obulawo ngana mu simu y'omuntu nensanga message etali appropriate message nga teyagigudde sigigula nange eyo tebagikwata nkugambye okebera essimu kwabagezi tova eri ng'obama ng'ojja wenna oyiika owoza banange essimu eri wakwatawa olw'omusanze password yeerabidde ogiteekamu n'ofubutuka ogenze wansi mu kisenge olookinze oba mugezi oba very calm message ezitali nzigule toziggulawo bagenda kukukwata bagenda kukwata nze kambaweyo akakodyo bw'oba ng'okebera kati bana balina smartphones omanyi in a smartphone every application that you open esigalayo eno mu opened applications wogenda and then you clear all recent all those recent apps that have been opened nebanange bange talaba kana katukuba agenda okyawanza tekayo abaana bawa amagezi tugenda mu Christmas ndabayo okwata osooka no checking the most recent ebadde kigallery ng'osooka oginootinga wano ebadde ddako ebadde ki Snapchat nga nayo oginootinga ebaddeko ebadde ki olina smart TikTok okay WhatsApp tebaddeemu nabo bagezi wamala kola volongotowe nga abiclearinga kati ng'ogamba kale ng'osooka jjukira byonna byonna okoze eki obitegedde mutwe ebadde byefollowinga tutututu olumala ng'ojja ng'osooka weekebejjeri nga byonna byonna bw'omala ogikebera ng'ojja byonna obiclearinga bw'omala biclearinga ng'ojja mu kamu ku kamu nga bw'obadde ogize yasooseko TikTok ne kuddako Snapchat ne tugenda mu gallery kati kubaddeko music ng'ogiyiga tyu ng'ogizza wali wozinga because there are men that are smart nga bw'aleka essimu yo n'omuwala awo amanya ono omukazi agenda kebera essimu kati bakikola bagenderedde kati kambuuze kati kiba kizaaki eno kale abamu bayomba naye gwe ng'omusajja oba omanyi oba omukyala oba omanyi n'essimu yo mulimu ebikyamu oba kugamba wojja n'okebera n'ogamba kati mukazi ono akebedde essimu yange n'osanga nga okakasa alabye n'ebikyamu bwe kikulekawa how do you feel kimutereeza
amanya nina spy waddala nina commando mu nyumba. Let me tell you, omusajja wo alina omumanya nti omukyala gwalina mukambwe. Toli awo olegeya bona mugaze siyagala ebyo. Your partner has to know that you're a tough partner. Era bw'otegeera essimu omulumba mpola tojja ng'obama banange bw'okebya essimu ya Guy tomulumba lumu omugambe Brian nalabye gundi nandaba ne gundi omulaba yeebuzaabuza kati nawe omufuna waba olina ky'oyagala ng'aganyo kikuwa. Brian, I want some money, I want to do this. Sina sente. Yecho ntawanya. Omukazi abadde ki? Nina stress zange ngokakana tomukanya. Olamuli emmere tiu. Brian, nina kinyaga okubuuza. Ki? Matilda yani. Kati atandika okwewozaako neyewozaako nakola kino nakola kino neyekalakasa natabula. Ngagaitake nze mbivudde nako. Me I'm cool. Sikubuuziza kuyomba by the way, kubuuza just kumaji. Okwanga ebintu abikola. Olumengo omuganda kati abagezi omusajja waba akwagala agenda olaba wamutegedde ngagamba by the way ubadde ogambye oyagala kola nviiri nje okay tugenda kikolako awo bw'omumazze ebyo bwe nali nga nkebera sikebera simanya musajja mukwata mu bwenzi simanya just kufuna leverage bwananyima kino mugamba kaki ngamba wano ku kido osigala n'obujulizi bw'aba yeegana evidence mba nazo ebimpitirako screenshot share not via WhatsApp, Bluetooth or Zenda. They're just apps men don't usually use. Nga Bluetooth, Zenda. Nga connecting. Oregana. Ne Matilda. Oregana. Matilda baby chisugono wano. Sigono wano. Matilda tufunanga musajja ali smart. Omusajja ngojo gamati gundi yana akwegana. The only way tasobola kunegana nga nina receipts. Ngojo gamba ajja okutegana no Matilda yakawedde essimu yange wootamunyega naye asirike naye ng'akimanyi nti wakawedde essimu era olina bye walabye abidiliitinga byonna kati ogenda okukola emizannyo gyegyo simanyi olina obujulizi akwegana bulungi nga n'obujulizi obuyina nedda wobeera ng'ote screenshot ebeera with all the ebeera ne date ebeera n'erinnya ly'omuntu ebeera naawe n'ekiraga wali nti that is your WhatsApp era like there is banange abasajja beegaana dabayo aliza kwegana nga tolina receipts nga tolina ekitegeeza omukyala alina abeere bw'oba omanyi ti noyagala kunenya mwami wo ng'okebedde essimu ye beera n'obujulizi screenshot teeka wali bweyeegaana baba ne babukengeze abasajja abamu akukuba n'okukuba kugamba obujulizi obeere nabo nembageze bakulu tewetaaga genda mu bakulu bino ebyamasi jjukira abakulu bakugamba tokebera ssimu ya musajja kasana gamba bring your phone nobamu akagira there is obviously something you're trying to hide naye waliyo n'abakyala abasobola okugamba mpa essimu yonna of course you can't tell that to a man naye yasobola okikola yeah of course kati olusi yeyagulira essimu eyo yange nze yagyegulira kati ati gwe weegulidde kati ate bebeera n'enjawulo olusi abasajja batera okukola ebyo nga yeyagula essimu bambi era bagamba abawala sooka ojja wano oleta essimu eyo era embaga okukusalira mukyala munnange ebiseera ebisinga be baba bagulaga amasimu awo kikoze bulungi naye abakyala ng'essimu yange eze yagyegulira mukwano toginsaba of course temulimu kirimu if you want you can check it but you can't just come and tell me Matilda where is your phone give it to me mukwano bw'oba oyagala ey'okukebera ngulira yagiteekanga waawo anti ekiboozi ne Matilda zeesa nkugambe mukyala oba oli eyo ng'olina omutima omunafu don't check your guy's phone your husband's phone bw'oba omanyi nti noyagala gikebera making sure nti you're going to swallow whatever you're going to find in there nze nkakuwaddenga kakodyo bw'oba olina byoyagala oba nga maybe oyagala mukolako nga revenge ng'akunyizizza nga oba nabwo mpola mpola buli wakunyiza osooka olayo kamu asobola okuwa kyoyagala akuwa kyoyagala oba olusi nawe okwemalako owulira nti nawe olina w'omufunye omanyi biba byakweteeba
ayinza okuteeba leero ng'ekyomulinda ng'omukuba 5-0 taddamu kwogera kigambo nakyo ng'omugamba ate nejjo nagambye kino nakiri nga muvaawo awo togamba muntu yenna tokebera essimu ya bba bagenda okujajinga bagenda kubuuza ebibuuzo kyokera essimu y'omusajja ayatira essimu musajja gwe kikole nga do it you as a person bino siri bagamba bino mugendeyo mweragerage mukwate amasimu g'abasajja mugakebe let it be your secret gwe bba omulaba yeewulunguddemu bw'ati ng'okakwata ocekinga ofunamu by'oyagalamu ng'okola kali ke tukoze clear over recent bizewo nga bibadde aligned tajja kutegeera ne waba yeetenda obugezi omumaze anti ye mwana Matilda naye nga Joy Star Fashion Store ono nasangibwa ku Ham Shopping Mall edduuka liri ku second floor U73 U74 U75 genda ayina engoye eza buli kikaago ayagala okunyuma okujoga okulabika obulungi tugenda byalo bannange tulina okulabika obulungi tulina okutukabyalo bagambe bannange abaana batereera nawakubadde tetwatereera yes ekitegedde Matilda wanjigi anti kyagenda mu maaso nina story gye nakuweerezaako ku simu wagirabye ey'omwana watwe eyafunye omwagalwa bambi ne bamuvuma bubi nnyo ate kyasinza okuneewunyisa saalabyeko musajja ng'avuma pozi nga sinnamulaba naye naye musajja abasinga babadde bakyala nga be bavuma nga bagamba it will end in tears mbusigwa asoose bwetugenda bukola emina paka we bunaavaawo tolina kufumbirwa fa alina okufumbirwa oli mubi nnyo bweyagadde ebintu bingi nyonyonyo nga womanyi nembuuza Matilda good enough we are women we are girls obusungu abakyala bwe tulina ku bakyala bannaffe buvaawa nga bungi what could be the problem what could be the cause kyendaba ekireeta obuzibu abantu okuvuma omuntu bwe batyo olwa achievement eyo bwati zonna any achievement kubanga there are so many achievements and whenever your girls sometimes even people nga chaliwo okitegeera nga mweyagalira ddala nga mbadde mukwano go Esther we move together we do things together n'omanya bumanya nti Matilda yafunye omusajja agenda omuwasa chaliwo n'alekerawo okwogera naawe has it happened to you somehow but simweyo not in that specific thing but when you are trying to get an achievement nomugamba by the way kati nga kati bwe tuli wano kyaliwo nawe nti show ya esimedia bagitadde ku DSTV nalekera okwogera nange oba nfuna bulungi naye kiri ekyo tuwasa kyekisinga omugamba ogenda kufumbirwa kati ekyobufumbo nkiraba mu ngeri abantu naye nga kati soke tulabe ekyo ekyobufumbo specifically kuba that's what it was about bw'otunuulira abantu ebiseera ebisinga the way they react oluusi kiva ku bye bayiseemu oba ku bye batannaba kutuukako okitegeera eriyo oli aba yakiyitamu nga maybe alaba marriage it's no longer tekyali important si kyannyo kitegeera nalemu engeri gy'okureactingamu okugamba marriage si yesinga biki naye najja n'akuvuma buvumu n'akuwa level omulala azze otambulira mu birooto bye yegomba dda omuntu amujja yegomba dda naye amuwasa yegomba dda naye okubeera awo yerage kajjako ku social media atekeyo bannange bantwala bampasa kitegeera baproposingidde I'm going to get married my family okwanjula ne balaba ebintu nga biva eno naye noe nakyo nakifula nakijjamu obusungu so abakyala tulina nnyo bbuba tulina nnyo ennugu tulina nnyo effutwa ate tuli balogo ate abalogo abatagenda mu kuloga abalogo abatagenda mu kisaabo kyagenze kuloga omusawo omuganda but the things that we do bitufuula abalogo Esther girl child kitegeera gwe wenna ali eyo ng'obeerawo naddala ku social media olaba omuntu ng'akolera ddala comment ey'obukyayi buli obulinnakyo nga olabye ddala ye bwatyo alinga gwe batonda nga ye mukaawu oba okiraba bulungi social media is not for putting people down it's for uplifting others so if you're uplifting someone using your social media handle it is very absurd kimalamu amaanyi
You're putting down someone because yaze n'agamba azze kumuwasa. Okitegeera abamu abakyala babeera mu bufumbo bwabwe nga things are really hard. Balowooza omuntu okuba omulalu balina kusanga ku kkubo ng'oyambadde engoye z'ebituli okutta amayinja ositudde ebisawosawo oba okiraba okubeera omulalu lwakuba nti ffe bwe bakiyita okubeera abalalu but omulalu mu luzungu kiyinza ogamba nga mental illness olina obuzibu ku mutwe buyinza obutabeera nakugwa ddalu nti wagwa eddalu but even stress itself ekuleetera okuvaako nga kati enaku ze tugamba nnyo okuvaako gundi yavaako okitegeera naye nga mutambula naye just the mere fact that someone is mentioning that Esther, God forbid, Esther yavaako that's the first psychiatrist you've seen. A psychiatrist is someone that deals with people with mental illnesses. Abalwadde b'emitwe abaddinga n'abantu abalina obuzibu ku mitwe nti omuntu ogavuga bino guli yavaako weebale nnyo muze ndeevaako nga buli nze nensi nagivaako nagita lwaki tumanyirawo gw'oli mulalu kati tutegeera toba mulalu you have a mental illness olina ekizibu ku mutwe you need to go and you get treated okitegeera ate eddagala gye liri ebutabika lyeddwaliro lyetulinawo erikyasinze erikola ku bulwadde bw'emitwe wano mu Uganda era awo ng'okwata motoka yo ng'ogivuga oba ng'okwata boda yo ng'ogenda dokita ng'omugamba you know what doctor I have a problem nti what problem musaawo nze golaba ndabika nina ekikyamu ku mutwe era batandika okuinterrogatinga ne batandika okubuuza ne batandika okwekenneenya ng'ogenze gwenyino ga dokita balina levels mwe bapimira eddalu bwe lituuse nga bw'olaba kansa nti tulina level 1 level 2 stage 3 4 kati nebaga gwe obulwadde bwo obw'eddalu butuuse wano gwe obulwadde bwo obw'eddalu butuuse wano this is the medication that you need or actually teweetaaga medication maybe weetaaga kyusa lifestyle oba maybe okitegeera kati abantu omujja simulinawe abantu bye bakozesa njaga abanywa omwenge excessively bali addicted to things nabo kenyini nga tebabimanyi omanyi obuzibu bwetulina mu Uganda obumanyi Esther Abanayuganda tebaagala kusoma sibumanyi abaana abasinga bo bagamba nti soma ye abanga gogambe tambula genda mu kibiina osome banange take advantage of your phones and the internet internet si just kubeera okwo kulaba lugambo ku downloadinga pornography kubeera okwo use that to gain knowledge. Okay. Abanayuganda naddala abo abali ku TikTok abavuma abantu bwe banagenda ne bautilizinga their phones for important things okuvuma kugenda kukendeera kubanga ekisooka abasinga tebali informed naye tebagala okwefuula bali informed abalala tebali exposed naye tebagala okwefuula bali ki exposed. Okay. Abalala tebamanyiddeeko ddala naye tebagala okwefuula ate ayagala gyalage nti amanyi okitegeera bulungi nnyo kati omuntu nga omanyi ng'oli exposed ate ng'olina knowledge you know being knowledgeable is being informed nga olina okumanya ku a certain thing otandika otegeera nti bw'omanya nti nze kati mmanyi ngezaako okusoma kola ka research wemba nsobodde ne mmanya nti nno munaye bwe weekola ebintu bwebiti ne bwebiti ne bwebiti bajja gamba olina ekikyamu ku mutwe okitegeera kati era embeera nga ndi mu mbeera zange eza bulijjo ngezaako obutakola bintu ebyo okitegeera Esther kati abantu abo bonna bonna ababadde bafuma omukyalo oyo Esther bakigosezza mitima mibi baalaze obuyagayavu bwabwe okitegeera mu kukola ki mu kwagala okufuna ebintu ono ekintu ono kyakoze eki kyatuuseko kubanga ate n'ekirala abantu abo bali very sad nga bwe nkugambe all those are mental issues it starts from your head n'otandika okukyawa buli kikusala mu maaso buli kirungi ekikusala nga gw'olaba kibi you are sick you need help gw'okubeerawo ng'otuulawo n'olaba banna ebirungi byabwe gwe ng'olaba ng'ekintu ekibi you are mentally not stable
agende butabika gende butabika munange tebetaga kunonera mu ambulance oba kusiba miguwa. You can walk there yourself to consult, to evaluate your mental health. Bakugambe neno gundi doctor ba specialists bo bayinegeje batukwatamu ngogenda tukeri akubuza ebibuzo bye ngabo ha. You see how you got to test your eyes? No genda ne bakutestinga amaso. Nagamba wali A B. X ogiraba ate Z ate D. So that they also have their ways of conducting that kind of obwongo obwo butakola bulungi. Obwongo ne baku evaluating ne bamayo n'omuntu talina nnyo bambi kyamu ku mutwe, just stress. Ne bagamba yemuletera okuvuma ono n'oli. Bamuletera no. Oluusi bakubuza n'ebibuzo wakulira wa? Wakulira mu mbeera ki? Nga lwaki bakubuza ebibuzo? Baagala kumanya obusungu buvaawa. Wali abamu ng'obusungu buvaawa ka? Gye tuva. Sooka ombulire naye Matilda. Gye tuva nti abantu abamu boolaba bakulidde in broken families. Ekitegeera bakulidde in broken families. Bw'oba tebakulidde in broken families bakulidde mu maka. Sagagamba kale maka, but bakulidde mu mbeera nga temulimu nnyo kweyisa bulungi. Tebabatendeka weeyisa otya mu bantu, oyogera otya n'abantu. Ojogera ddawe baatugambanga nga bakuba kyoyogera nnyo ebyasamwasama. Mwana gwe tosirika. Oyogera by'otamanyi. Thank you. Oyogera nnyo by'otamanyi, ani abikubuuzizza. Olaba ey'embeera nga bakuba. Era weesanga ng'omuntu oyo gwe baakubira okwogera by'atamanyi tosamusanga ku social media ng'ali awo ayogera by'asanze. Naye gwe bataakubira. Gwe bataakuba gogenda osanga akutte olutalo aluyingiddemu talubaddemu avumye gundi n'awalampa gundi n'asikayo ono n'asikayo oli. Bonna obusungu n'abuteeka ku muntu. Kati in most times kati n'ekirala abantu bali mu kuyita mu biki at that particular moment, Esther. Nti abantu abasinga babeera ku social media, Esther, babeerako by the way kizibu nnyo osanga omuntu nga they are not going through anything bad ng'amalira nnyo obudde ku social media okujjako nga it's their job. Birimu enjawulo kati eriyo ffe, it's our job. That is our business, that's our shop. Gwe mudaala gwaffe wewate ennyanya zaffe ne tuziteeka okitegeera. Naye kati nga that's not your business. Toyinako like business gy'o running ku social media. Naye nga gwogugwo okugenda n'okwata kyekiriwo ono bamuwasa n'olugumya ebigambo nga biva eno paka eno. Oba kitegeera bamproposingidde mwerage, it will end in tears, it will do this, in most cases those people are actually going through something, Esther. Nga azze wano eno kwekkakkanya. Tebalina gye batwala busungu bwabwe, tebalina gye batwala nnaku yaabwe. Agamba naye waliyo wano akafo kanyingireyo nkole ki ndabe kye niza okwogera. Kati nabo oluusi obanenya kitono. Like I've said, bw'obeera nga olina kutuwonga otutonotono on a certain behavior of people, balekera munaye n'okukunyiiza. That's why I told you, Esther, nze teri muntu asaa kunvuma ku social media nankaabya oba nanemesa okulya oba nankubya omutima oba na first of all tebammanyi bandaba ku kamera nga bwentudde wano okitegeera. Second of all, some of them are dreaming of that specific thing kye bakuvumira. Akiroota takituukako. Kyamulema. Kati omukyalo yenna gwe babadde bavuma bannange towulira bubi yadde. Gye bakoma okuvuma manya oli ku buwanguzi sitaani olwo agezaako kusika komyewo ku ttaka. But do not go for all that. All these people on social media are not real. Esther, abantu tebali real because most of them batekako ne profile pictures nga ziri filtered. Nga that is not their real face. They are fake. Nga they are fake faces. Abamu like they are not real. Oba kitegeera bulungi, Esther. Kati omuntu ng'oyo tosobola kumuddako n'omuteekako emotions zo oba n'owulira bubi. However, fenga esimedia tukivumirira kintu kibi nnyo. You have no rights. Ate don't forget that oli mu kuvuma munno achievement ye
okitegeera but naye naawe kuyagala ku lunaku olulungi bwe lutuuka abantu bakusanyukireko kati gwe ng'ovuma munno imagine weeteeke mu bigere byogambe what if it is me and I'm receiving this kind of energy from people how will I feel on my own event wabanga yenze wabanga yenze nga ku mukolo nga ntaddeyo amawulire gange amalungi ng'abantu banvuma bwe bati kinampisa kitya kubanga ky'obamanyi ekituuse ku Esther nawe Matilda kisobola okutuukako okitegeera so kati bw'obanga okikola manya nti naye kigenda kutuukako quite kiri very unfortunate Esther nti ebiseera ebisinga era abatuvuma they don't have that kind of tebalina go maanyi ate gayimirira ku social media like kati ngaffe bwe tutulaano ne twogera and we post these videos baba tebalina obwo buvumu babuyita buvumu they don't have that kind of braveness oganta agenda kwa era bakuvumireyo mu cover tomanyi najja ayinza oba ali wansi wa kitanda apostinga typinga oba kitegeera yo abavaayo Matilda kati abo abavaayo they have their own intentions they have their own intentions oba era nga bagamba omuvumi wa kuno olaba nokubulira no kino ekintu ebyo ebintu tebina twemazaamu by the way Esther tebina twemazaamu ogenda kudda ku Matilda omuvumi enjo musaale abantu bale tewetaga sana gamba buno encha nina kyengena n'okuyamba we're just going to meet like this nga webwala bwala nga sina kyenkukoledde n'ekyo I don't have to like ogamba mbu ojja kunvuma naye lumu nja kubanga nze nkuyamba sina kyengenda kuyamba kubanga nze omuntu anvumye nga tammanyi oyo aba mulabe wange namba emu nga tommanyi Esther gwe bonvuma manya kyonvumira gyekiri abato abayinza ogamba alayika alina kyeyakola ki kyeyamukoza oba kyeyamukola naye kaakati gwe omuntu atammanyi oli ku social media olumbi omukazi w'abandi bagenda muwasa omuvumi evumi bade ebyo ebintu bitraumatizing banange ebyo ebintu biteeka bannamwe mu buzibu bagetinga traumatized n'atuuka ku mukolo gwe nga teyeeyagala. Social media, we have all the right to share whatever we want apart from our nakedness. Ebintu nga biri vulgar bitakirizibwa oba nzadde mwana nzikirizibwa mu sharinga kubanga for as long as I'm subscribed to any social media handle mbeerawo ko postinga buli kyenjagala bwoba toyagala munno bamuwase don't comment mwiteko nga tamulabe weyabadde ngajja tiyaga bannange nina kyenteekayo mbeegayidde mu commenting yazenaga you guys I'm getting married oba nateekayo ebintu bye oba nasharinga videos za proposal ye weyabadde mukwano oba tolina kyagamba muntu sirika it is very okay to keep quiet tali agenda kuno nawe wagambe kitokomentinze ku video eno taliyo songa ya mwana muwala kwana muwala munne okitegeera omwana it is very bad okulanga ffe abaana abawala twekola okutuuka ebisodde ebituuka ku ekyo ate nga kati guno omwembe gwe tulimu gwakukola n'abo abasajja okitegeera kati ate babasajja betulina okukola nabo balaga bo we babeera ne bannaabwe abasajja bannaabwe babeera very okay they know how to run business togenda musanga era bosanga abasajja nga bali ku social media nga beevuma babamu olukyalakyala abasajja abaddala Esther tebaba na buddo naye bano bwe tusanze nga bavuma bano bosanga ku social media anavuma nawe mulana akola abamu olukyalakyala oyo si musajja 100%. Eno ojja kubeera naye nga naye omanyi olina mukyala muno ogenda beera naye ng'okima era waababbawo ate nekira Esther nkubulireko kino ekintu abaami baffe mulina okubeera very serious mulina okubeera abakambwe ennyo mbuuza lwaki Esther nze ondaba wano nze omwami wange muwuliriramu owulira omwami wange muwuliriramu omwami wange muntu wa kitiibwa nnyo onfunira mukwano nze wulira kubanga I do not know when he's going to watch these videos kati mbeewo nenga ne bana abakyala n'abaami ababeera ku social media ne bavuma bannaabwe don't they have partners kubanga Esther or like why I was giving an example of my partner into the kind of caliber my partner is in kiba kimuswaza nnyo nze okujja ku social media neetandika okuvuma kino nandaba nga omumwa gwange gufulumya ebigambo eby'obusagwa
okitegeera abagenda agamba mukama katonda wange kiki kino kyenneerete atyamu agamba oba kitegeera bulungi these faces oba olowooza tebakumanyi naye munange otambula noera agamba ono si yagundi gwe tulaba ku gundi okitegeera mpulira balamu bo nga bakulaba oli eyo ovuma banange tugezeeko obeera mu bulamu nga we have something to lose twejjemu obulamu bw'okubeera awo shagala bagala tubeeyo mu bulamu nga olina ekyokufiira like there is something kyofiira right now me and my parents omwanange right now nsoba nze omwanange tamanyi nako nti zijja ne wano takimanyi nako nti I run this kind of thing era tagenda kukimanya paka ng'omutima gwe gugumye okugumira ekibuli kya social media okitegeera kati omwanange tagenda sisona nti omwanange aba agenda kuwulira bulungi nnyo singa abazze one time on social media hakuuza mami by the way you're probably even still in that business mami jukira social media eringanga archives eringanga library obeera mu buli kimu kibaayo Matilda olutega Matilda neze wapostinga mu 2023 omwana wo ng'atandika oziraba in 2030 agenda zisangayo then ajagire bwati asange maama we ng'owanda omuliro zeeno zeeri agambe oh my goodness ono emmange ate ffe bano abaana betuzaala eb'ennaku zino bagezi bitya they even reason us out their own parents agamba mami no ekyo kyali kifu nnyo olwo omwana bwe atandika okukulaba ng'omuntu ali awo ate nga badde akuwuliriramu ate ng'otandika munnyonnyola munnange that was the trend that time a trend of abusing people making people feel bad making people lose themselves ekya Esther so abantu abakola ebyo ebintu Esther nze sibaagala mbayinako sibayinako bukyayi kuba sibamanyi naye mbayinako embeera gyesa I think they need to be checked bayina bakebera emitwe gyabwe giri bulungi are their heads okay okiraba mukwano tubakwate tubakolere ki nze awulira ng'oyagala kunvuma ebyaddala ebinnumya jangu ennumba ewentuula seeyo ku masimu gye mubeera teekamu transport onkubira oŋŋambe Matilda where are you I'll direct you to where my office is ojja ovume nze awo gwe nja kuvaako ŋŋambe you're really determined naye bw'oba omanyi nti you're going to be in that phone obeere ovume abantu bannange be bavuma if you're on social media and someone abuses you don't even bother don't even feel bad like those people are like paper they are too light because omuntu ng'azitowa the weight that you carry on yourself tekuganya kufulumya bigambo bimu okitegeera Esther tekuganya it's never funny it's not a trend it is not stylish it's not fashion okujja n'ovuma abantu tugaye munnango mu mwaka okuva 2020 paka 2023 gwali mwaka gwa bivumo bantu kwevuma bantu kuinsultinga bannaabwe bantu kwembarassinga bannaabwe it is really wrong ate nze neegayirira nnyo we nayina gwe kikwatako oba abeera mu UCC simanyi department gyabwe alina okuhandolinga bino ebintu I don't know what part they play what position it is in the government like a UCC naye aba UCC mutuyambe muteekeko amateeka amakakali ku bintu nga bino they are driving people crazy okitegeera yo TikTok ngezi bw'eraba kasaki banga kya luzungu neekulaba ng'owemula mu luzungu you know what they do yakugyeko dda kati even in Uganda we need those kind of regulations abantu bamanye nti it is wrong nti olugenda n'owandika ekigambo ky'obuwemu wali kompyuta nga zikubala ekyo mu Luganda kiva kivumu osasula fine nga fine ekulya nga bakupenalizinga nobeera ku social media nga bamanya gwe you are just toxic people that is come to damage other people exactly and we don't want that kind of energy here in Uganda okitegeera kati we should really look into those things esinze bwe ngamba
nenga omukyalo oyo bannange toggwamu maanyi gwe kyoba manya watuse ku buwanguzi obusinga. Marriage is a beautiful thing. Okitegeera? Marriage is a beautiful thing. Era waba watuse kw'obwo obuwanguzi genda ofumbire omwami wo emmere agirye akute. Anti ye Matilda. Ate kati tuba tugenda gamba ki kubanga kati kyekinyiza abasinga. Omwana Matilda. Omwana Matilda, thank you so much. Mi amor is here. Matilda. Ogambye omwami wamutumireko nga tunanga otumaliriza. Bannange njagala tutumira ku mwami wange. Tutumiddeko nnyo. Amanya togenda gwogera. Amanya sigenda gwogera. Ne banna. Nedda, wulirako. Ndendeka. Gwe, omwami wange, nizo omwogera amanya. Abaana ba social media ne balyoka ne bamulumbayo eyo gy'atudde. Ate nga bambi musajja watu. Some men just don't know this kind of business, how it moves. Kati ogenda mwogera amanya, bamulumbe, bamukoleko violence. Ate nawe akunyiigira gamba ebintu ebyo Matilda. Biveeko. Okitegeera. Nenga, my man, I really love him so much. Beerayo nga weekuuma. Don't do anything I wouldn't. Bw'obaka bweniza omuweereza essaawa. Anti kiba kitebe kya mukwano. Tunyumyamu ekiboozibozi. Ekiboozibozi Esther. Byonna tunyumyanyumyamu awo. Naye nga nze nsigala nze esi. Wano ku esi media Uganda ate nga Brian yabadde ku kamera. Tubaagala nnyo. We meet next time.